Yayingizza omusango anti abantu babadde bana Katende Moses n'abalala naye amanyi Katende Morris wadde ayingizza omusango egamba nti Katende Morris and others naye ye focus ye ali ku Katende Morris. Leero ku makya omwami gwe bayita Kafeero Innocent abangi bamumanya nti Dr T Amale kazanyirizi yatutukiridde eri mu offices zaffe mu Kira Road nga yemulugunya nti waliwo abantu abamukubye nayingiza omusango gwa assault naye nga badakyali awo oli gwabadde avunaana Katende Moses naye n'atuuka anti ayagala kola ki naye okuyingiza omusango anti Dr T Amale yamukubye. Awo OCCID nabayita mu ofisi ye kusooka okuwuliriza kiki ekigenda maaso. Ye Kafeero Innocent oba Dr T Amale agamba nti abadde ali ku radio Simba, abadde ali ku radio emu awo Bukoto, ng'ali ku motoka ye n'alaba Katende Moses namuyita, n'agulawo motoka ye namuyita namugamba namubuuza lwaki oyagala kuntwala mu kooti, nsonga ki oyagala kuntwala mu kooti kubanga tino Kafeero waliwo kyawandise ku Facebook ye mu mukutu gwe ng'ayogera ku ki ku Katende. Ndowooza Katende yalaba nti Kafeero kyakoze si kirungi okusalawo okugenda wa lawyer we okuwandikira Dr T Amale ebbaluwa ng'emutegeeza nti ngenda kukola ki, ngenda kukuba mu mbuga z'amateeka. Awo ye Katende Morris n'atandika okubulira enjiri kubanga Katende Moses oluusi abuulira enjiri mu bitundu ebyo bya Bukoto maddala mu biseera bya jaamu. N'atandika okubuulira enjiri ng'asomoza Kafeero. Tino ekyo kyanyiziza ani? Kafeero. Dr T Amale n'avaayo n'amukuba. Ye Kafeero agamba nti Katende Moses agamba nti Kafeero yamukuba ng'abuulira enjiri. Dr T Amale agamba nti Katende Moses yamukuba. Kati bombi OCCID nalaba nti ono avunaana ono naye avunaana ono. Kwokusalawo bombi bagulewo ki fayiro, bombi bagulewo omusango, yajja kukola ebyokunoonyereza. Fayiro zombi ajja giweereza wa muwabe wa gavumenti amuwa amagezi ani gwavunaana. Kafeero Innocent amanyiddwa nga Dr T Amale oba omusumba Katende Moses. Kati okunoonyereza kutandise butandisi leero tumanya nti wiiki ejja fayiro ejja kuba etuuse ku mmeeza y'omuwabi wa gavumenti. Njagala eggwanga lyange libeere eddungi nemukolamu vidiyo ate nemulabula nti bw'ataakikomye ngenda mumukolimira kuba nina obuyinza obukolima jo saakolimira kapala oyo ne bw'anaweereza emyaka 5 ajja kutuka amagulu ekyo muganyawo nakijoba njogedde kati bwesibu kiboolina n'abantu bwe mukolako vidiyo n'agenda n'aloopa ku poliisi era jjo bajja ne bansaavinga ekipapula era looya wange agenda kubaddamu baddembe genda kuba vidiyo weeri I defended him naye noono erinnya lye naye okwonoona erinnya olina okubanga olirina
talina linnya n'ekyokubiri ensonga gye nali njogerako ntuufu bw'oba obuulira enjiri buulira njiri lwaki onkwata ku vidiyo era n'owaayo waki emmumi esese ansanze ntuddetuufu olwanyi babadde bana ne mbambalira nga baagala baggule emmotoka batuule bambuulire enjiri ate nga bagguddewo bati lwaki ontuluzaamu okukamera omuntu ajjako okukamera n'agaana mwene embeera yonna siri frustrated wadde n'aka muganda wange obuukira bazonto obuukira bano kiki anti kati wulira muganda wange keizi tosobola kumbalira ku bbala limu nze ndi kalintalo ate wali lutalo lwesifunamu bwe mba ku stage nga nkola nonja samira nja kulumba bwe mbere ku stage nga nkola wetubapa wafaayo nja kuno n'amayindo ngaase ani akuwa amaanyi gano gonna oluvannyuma lw'ogenda omukulembeze mu state house nze sikeera kuvuma abantu ya peegi yange esinga okugoberwa teebereza abantu bagamba siri ku saidi yaabwe naye mba nina audience gye nnanga siri ku saidi yaabwe singa nali ku saidi yaabwe kitegeeza ndiko omulamwa olaba jjo wiiki namba mwadisikasinze kunza omuntu omwayina gwe muganda lwala siriimu ndi mwononefu olwo ate singa ndi ku saidi yaabwe kitera nina kyendi mu ggwanga nali nkolaze kabina nkweyambulire wano public nuisance kitegeeza ki Museveni ava mawulire public nuisance nze ekisekererwa ndi lwasa mpasawasa olabako sexual video yange yonna abalina sexual video tebaliyo entalo zino olizikoma entalo sijja zikoma kuba sina muntu gwenvuma sinya mwenge ndi musajja mulokola akeera ku macha nenga ngenda kukola kino nkeera ku macha nenga ngenda kulumba case nenkuba nentekayo video nenzire waka nkeera ku macha nenga ngenda kwogera ku baby wine yakoze kino ani akusasula mbino ate ndi mwavu oyala kunziba Katonda yansasula bakuguddeko omusango era nokuba nkubidde ko badde bana nange ngandi omu nenegezaako oli ne muluma mbadde ndeeta asaba badde bana ngandi omu era kati ebbaluwa yine ya medical egamba medical examination of an injured person request for medical examination of an injured person to be filled by a police officer. Have you been injured? Internally. Kati singa kuba fist oyinza okulaba nti osinga kuba oyinza okumanya naye njagala okulabula bannayuganda gwe bw'oba oliwo nga toyagala Dr T Amale omulimu gwenkola lwaki abantu banvuma abantu bakuvuma oyina omulamwa lwaki abantu bankyawa nina omulamwa omulamwa gwakutereeza bannayuganda towemula bantu tovuma abantu okola bya kisiru kubanga olwo obusobozi mukama abumpadde kati gundi eno eriko Kira Road Police Station SD RGF 55/7/11 bwebityo Kafeero Innocent case assault accused Katende Morris and others. Nawe kenyini bakuguddeko nange banziguddeko omusango tujja kutuukira mu court of law. Boto osaze sajja omuyivu omutegeevu yasoma kakati kankubulire abakabira ku live mugamba bamaanyi abawemula mugamba bamaanyi monna mwagala lumbuye Dr T mugamba mubi niyo olaba abantu bandaba nga ate ndi mubi kubanga bomma eggwanga lyonna lisobola okubeera wiiki namba basombe ekyo nkyogera wano ku kamera muntu nuzeemu kamera bazonta abantu basomba basombe naye nga naliwo nga basasula abantu anti wulira baali bakongo wangi afande wulira abatuukirize nalwo nga abantu basasula sente baali baziba wadde abantu bateboogera Luganda abo kati kankubuulire wulira case ebivulu byali ebi aboonoonyi abatuukirivu bagenda ew'omukyalo muki adda aboonoonyi ne bagenda mbaki mu bazonto binima tewali bantu aboonoonyi ne bagenda mbazonto era buli omukimu wakiraba so bazonto basomba abantu baali bakongo tebabajja mu Uganda. Ekindese poliisi ndi mubulizi wa njiri era abantu abasinga ndowooza abalaba TV eno bandaba era bamanyi kati mbeera mu bitundu ebyenjawulo buli lunaku nga mbulira enjiri kati olwaleero mbadde mbulira njiri wano ku Kira Road walinga ku Radio Simba then bwe mbadde nzikirira nsanze Saabazonto ne mmubuuzaako ne mugamba munnange olina ibba waffe webale kuzimba nnyumba
mbadde simanyi nti munda omwo mulimu Amale naggulawo emmotoka ya Ssaabazonto. Amale n'agamba gwe wansuuyinze wanga Amale yagenda ku Volongoto n'agenda ku YouTube yeera mu mannya ga Volongoto n'awandiikako ono omusajja simbulizi wa njiri talina kyaki mubbi mufere musamize nantiisatiisa nayogera ebigambo bingi naganze namusabako ne sente simumanyi simulabangako sinyumya naye siina mbozi naye kakati olwaleero tubadde tukyayogera ne Ssaabazonto naŋŋamba era ojja kuviiramu bwereera awo ng'ayogeza maanyi nemugamba muganda wange kiki nza okulaba ng'ajjayo akasimu bw'ati ankwata neŋŋamba abaana bange ti namwe mumukwate nentambula badde ntambula ŋŋenda najja nankwata nannuma era gaga n'amannyo galaba annumya amannyo naŋŋamba kati kankulumire ddala onsibe ebituufu naye ng'olwedde yizino ali eggulo ku Mande twamusuuyinze bintu bye yawandiika ku Volongoto ng'ampita omusamize ampita omubbi ampita omufere nina kyaki seemuse bagiyita Feeling Heaven International Ministries waliwo Seguku bweyogerere ngenda kutandikawo wiiki ejja ate ntambula by calling I'm an apostle and I'm an evangelist. I preach Christ and the ministry is registered Feeling Heaven International Ministries. I have my spiritual father Bishop Caleb Fred. I have done everything nengende wa tata abazadde bati Amale abasumba kwanga abantu emufuna obutakanya mugenda mbasumba bammwe ne bangamba bo tebasobola kubaako kibakolaki. I don't know yensonga lwaki njagadde tugende mu mateeka annyonnyole kubanga bw'ogamba nti oli musamize bw'ogamba nti oli mubbi bw'ogamba ekitego oteeka okulaga yabbawa ndi mulokole ebintu bya ddiini bikkiriza era byandibadde tebigaanidde kugenda mu mateeka naye ye alina omutwe omunene era kyovula bayibuli tugamba nti oluganda bwakusobya sooka omuyite bw'agaana yita owokubiri wagaana yita owokusatu namuyita ogwasooka n'agaana nga nvuma buvumi era nina recordings ku simu yange nengende w'abasumba be ne baŋŋamba muwaabire era nina recordings z'abasumba nga baŋŋamba waayo oyo musajja naffe mu ngeri bwe yabikoze n'agaana nengenda ku Bukedde nendaba yawe Kabanda era naye mulina wano naŋŋamba sebo engeri bwe yakubwa atakuvumira mu studio za Bukedde ekyo kitususseeko you can continue then nengenda kuganda wano okay nze njagadde mbeere lesson gyali because nze sirumba sigenda mu ddiini ya muntu sina ddiini sina kibiina kyempagira sina kitu na kimu. I think that is all I can say. Thank you.